summons are issued against A1 and A4, and this is adjourned to the 24th of February 2020 at 9 a.m. for hearing. Court is adjourned This is the time to say goodbye. So, ensonga eno ffe tujja kusiga nga tujja mu kooti ne kooti eno ekyamazima tusobola kitwalanga priority nga olwo ebizibu Uganda tebigiruma. Nze nja kujjanga mu kooti wano naye era waliba n'aba ensonga ennene esingako wano nyinza obutasobola kubaawo kati tunabaeri gye bali basubira criminal summons meka naye bwe tunaabanga wetulinga olw'ensonga etatuziyiza tujja okujja mu kooti olw'omusango guno nga tuluma. Twamala nga bwe nkugambye twamala emyezi 4 nga tutambula n'omusango guno nga tebalabikako kuba kuyingiza mukyagulanyi ne basobola okulabikawo. So ensonga eyo kati tufune bannamateeka baffe babannyonnyole muyitewo wameri Abaklayenti tulina bataano naye tubaddeko ne baklayenti babiri mu kooti olwaleero. Honorable Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeera mu kooti naye ekyo twali twakitegeeza dda kooti kitagenda kusobola kubeerawo olw'emirimu emirala gy'aliko era ne twetondera omulamuzi ne state twamulabula mangu tusobole okuba nga tumuwa akaagaanyi kututaana kuyita mu judisi. Ekyokubiri omwawabiri asooka tusuubira nti abadde mu kuwonga n'omwawabiri owokuna Ssebuufu yalemeddwa bulema okufuna nnyonyi emuleeta mangu teyabadde mu ggwanga eddala naye kooti ekiriziganyiza n'okusaba kwaffe wadde ng'ewadde ebbaluwa ze bayita criminal summons ekitali kikulu nnyo olw'ensonga nti kooti eba kutegeeza nti nga nnaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja eba ekwetaaga naye nga bwe tubadde twogera nti guno omusango ng'oggyeko kubanga gutumalira ebiseera si gwe musango gwali bali kutiisa omuntu yenna era wano ndowooza twali badina ku bintu birala nnyo twetaaga okuba nga tukola ebintu ebitutwala mu maaso naye bwe tuli bagondezi b'amateeka tujja kwongera okujja. Tewali nsonga etugaana kujja olw'ensonga nti tewali mateeka ge twamenya oba baklayenti baffe tebalina mateeka ge baamenya. Omulamuzi atuwadde lwakubiri olw'ensonga nti omwezi ogw'olubereberye state obakulira wa gavumenti agenda kuba nga ali mu kooti nkulu ng'akola ku criminal session so nga 24 omwezi ogwokubiri mu mwaka 2020 wakati mu kunoonya consultations mukola consultations mu bbanga tugenda kunyigiriza ate era tujje tulabe oba balina obujulizi bayinza otuleetako ng'ate tetwerabidde nti ensonga yaffe ey'okubanga omusango guno tugutwala mu kooti etaputa ssemateeka tukyagiriko nnyo olw'ensonga nti omusango guno etteeka lye baaguleeteramu erya Public Order Management Act betulowooza nti tteeka ffu ligaana abantu okwegatta n'okukolera awamu ng'ebibiina okukola nga bassekinnoomu. So ensonga eyo tujja kugiraizinga oba tujja kiteekawo singa omusango guba gutandise okuwulirwa. Criminal summons baziwadde Eddie Ssebuufu ye Eddie Mutwe ne Lule David omwawabiri asooka n'omwawabiri owokuna. Kyagulanyi Ssentamu tebamuwadde criminal summons kubanga ebbaluwa twagiwandiika okujja kukya. Briefing emu mu Zoom Well, today the court has adjourned again to the 24th of February 2020. Reason being A1, A4 and A5 were not in court. For A5, we communicated to the court that is Honorable Kyagulanyi that he would not be able to attend. So in advance, we wrote a letter to the State Attorney and also to the court. For A1 and A4, that is Eddie Mutwe, Ssebuufu Edward and Lule David,
at first we thought the matter would be at 10, so we believed they were still on their way. Court was obliged to grant criminal summons, which we think is okay. On the 24th of February 2020 they will be appearing, but like we said, we are still going to raise constitutional reference questions because we believe this trial is unconstitutional, especially that the act under which they are being tried is already unconstitutional. It's actually being challenged already by the Uganda Law Society, and we can't proceed on such an act. And the rest of us participated in a protest against the OTT, and we wrote to police as the law does mandate us to. Police did not write back to us, and so we went ahead with our peaceful demonstration. And as far as we have come, of course, Honorable Chagulanyi and a couple of others are on trial. The rest of us are still at large, but we are saying nothing is going to derail us. We'll keep coming to court because we are law-abiding citizens, and whenever there's a court case, we shall come in the plentiful numbers we have come here. Why? Because we are law-abiding. But I can tell you, this case, there is no water in it, as it were. You can be sure, as day follows night, nothing truthful is going to come through. Nobody is going to be convicted because there is really no merit in this case. It is meant to just try and bog us down as people power, but we're not going to be bogged down. We'll keep going, we'll keep moving, because listen, nothing can stop an idea whose time has come. Put the cases, arrest people, beat them up, you'll even kill some. Nothing will stop this idea because the time for the idea is right. We are on the move, and move we are doing. Okusokera ddala omusango nga guno fetulaba nti teguli Musa. Honorable Chagulanyi naffe abalala twetaba mu kwekalakaasa okw'emirembe twandikira poliisi nga twekalakaasa ekintu kya OTT. Poliisi teyatuddamu, ffe ne tugenda maaso n'okwekalakaasa kwaffe okw'emirembe okukwata abamu ku ffe tukyali Atlantic nga kooti bwegamba, naye nga tugamba nti emisango nga gino bagiteekawo gezaako tuserebya, naye ffe tebagenda tusala speed kubanga tuwaze nga tusazeeko nga tumazeeko nga tukwapawo. Emisango bajja gituteekako, bajja kuba abaana emigo, abamu babasse n'obbata nga balowooza nti bajja tuserebya, nti bajja tusala speed. Kambabulire nno bino byonna bye bakola ffe nga bipopawa bitwongera maanyi era babikole byonna, naye ffe tusigala nga tumuvinga nga tugenda mu maaso, teri kuzikiza. Mpulira benanga ne bannaffe abalala bagamba nti tebatusabye olukusa, simanyi tetulabadde lukusa. Teri tteeka ligamba nti poliisi erina tuwa lukusa. Tulina giwandiikira, gitegeeza nteekateeka zaffe, era ffe nga twetegekera kutalaga ggwanga, kwebuuza ku bannayuganda nti ekifo tukyegwanyisa tukole tutya. Poliisi nno tugirawula ngaffe bwe tugondedde amateeka ne tuwandiikira electoral commission ne poliisi ng'etteeka bwe ligamba, tubagamba nabo bannaye mugondera amateeka nti kyetwagala mwe kujja tuwa security kubanga people power tulina poliisi eyaffe. Poliisi eriwo gye tusasula abawi b'omusolo erina otukuuma, erina otuwa security. So poliisi tubagamba nti twagondera etteeka ne tubategeezaako temujja nno kumenya amateeka, tuba abantu mikko, muyira abantu tiyagaasi, mukuume eddembe. Ate n'abapoliisi namwe mulina okweberera kubanga bwe tubagamba nti tetulwana nammwe, tulwanirira mmwe. Abapoliisi akasaala bafuna katono, balya bubi, basulanga aba refugees bagaaya abo. So nabo balina okumanya nti tubalwanira. So kati enteekateeka zino eza consultations betwetegeka kutalaga ggwanga, era bannayuganda gye muli yonna mumambuka mu ggulu, West Nile, mu East, Embalala, Lukunjiri, mwenna tujja tugenda basalako, tugenda So electoral commission tena tuddamu ate etteeka terigamba nti tulina kulinda abatuddemu tulyoke tutambule. Waba ina ekyo tugamba kyonna bajja tuddamu, tetulina buzibu, tetwagala okuteekawo mbeera, naye bwe banatunyigiriza ennyo ate bannayuganda bajja kunyiga ekyali badde tekyetaagisa. So nga tubagamba abagondera amateeka nga ffe tugondedde amateeka. Muluzungu mugambi. So we wrote to the electoral commission and police as the law does mandate us. When you read the Presidential Elections Act, ngabiri munya okufebwali bili abyotanda mu kooti tugenda kutegeeza kooti ensonga y'omusango guno eguyimirize tugenda mu constitutional court. Amanya Shamim Malenga. This is the
Get down.